abalungi be basinga obungi ababi. Nga bulijjo ku Dream TV tubeerawo ne program abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Nze Nantongo bulijjo mbeera ne mwami mukulu Alex era ne leero gwe ndi naye Alex mukulu oba mukulu. Mu programu eyaggwa twagimaliriza ataddewo sirwali naye yali akikkaatiriza nti ye byaba akugambye wano mu programu yoba wonna w'omusiŋŋaana nga Alex mukulu bitwale. Ojja biwaako n'abaana abo nze nali ngamba nti londamu ye n'agamba mpaka twala buli kimu. Situli wano lwa kuzannya, siri wano lwa bwereere. Owulidde? Bitwala. Kubanga mbireesi mbimanyi kyetaagisa obyetaaga. Kati gwe bw'oba owulira nga tobyetaaga oliko problem. Era gwe otuletedde ebizibu bye tulimu. Gw'ogamba ekitambuza amazzi ekiro n'emisana buteebuuza. Owulidde? Kubanga ekiro tebaaganoonya. Naye n'olaba nga ekiro n'emisana gatambula gadduka oli mu kudduka twala bye nkuwadde edduka nabyo wonna w'omusanze oba kuzitoweredde nnyo biwa omwana wo oba omuzzukulu. Kitegeeza gwoba oyina w'otuuse bw'oba ojjudde oyinza okuba nga wajjula ebizibu ennaku bisaaniiko. Namugamba nti twebaza abantu nange atajja beebaza. Kati mbagamba mulondemu byagamba agamba byonna mubitwale. Bitabawa kasasiro. Naye kati kyenkubuuza kati twogerera bwereere. Basobole okulondamu bo. Oba wasengeze dda oba walonzeemu bye nsula ntunula lwabyo. Ate n'ekira teri kizibu nga kusoma ekintu ekizibu okimulungula okizze ku bantu bakitegeere. Kye bayita olugezigezi. Nti amagezi olina okugajulungula. N'ofuna olugezigezi abantu basobole bonna okubona. Which is not good. Naye tetulire wano kwogera newankubadde mbyogera bwento naye okubimemerengula okubijja eri mbiteeke ku mboozi yaffe eya bulijjo nange kinkaluubiriza. Kubanga ate gwe oba wabitegeeredde. Nze mba mbitegedde nange. Ate n'ojjanga okkakkana. N'osoma ekintu n'okitegeera bulungi nnyo naye nga kiri eri. Naye kati ng'oyagala naffe wano ffenna kitubune. Kati nze nentawana ekiro nga ngira kinyeenya banki kuba nkiteete nkituuseewa. Ate bwe tutukaano nti ate balondemu. Sikkiriza mu bitwale byonna. Abalungi abalabi ba Dream TV n'olwaliro tukomyewo ne programu yaffe eyo yennyini akukabadde kukaatiriza nsonga ya mukulu. Mwami mukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert, President wa National Unity Platform. Nze simuyita Kyagulanyi. Nze muyita Nyiragukya. Ogwe bigambo bye. Nyiragukya nze ndiva mabega. Anti huliriza. Akanyinyonnyole anti osooka kuwakana nga tonnayita. Nze nkugambye simuyita Kyagulanyi. Erinnya ndiva mabega. Webale. Ne muyita Nyiragukya. Webale. Kati nze njogera omuntu ensi yonna gwemanyi. Gwa ensi Alex mukulu amumanyi nga Nyiragukya. Ensi emumanyi nga Robert Kyagulanyi. Nga Museveni bamanyi nti Museveni nga nze mumanyi nga Nivesemu. Nivesemu. Bw'oliva emabega njagala kukoppa lukyamu sinjogera Rudikya. Oyagala kukoppa Keni. Rudikya. Nyiragukya ye Kyagulanyi. Nyiragukya omwana wa Imana. President omwana wa Katonda. It's okay. President wa NUP. Yes. Yafuna obulumbaganyi ng'ava ewalo yawe. Ne bamukuba essasi ku kugulu. President owa National Unity. Era saawa zino bamuze magere bamugjayo mu ddwaliro okugulu kukyaleeba. Ekibuuzo kyange kino bwe kijjira nti emmundu bazze bazjogerako mu mawanga ag'enjawulo oba ne wano wennyini lwaki eyanguyira abantu okusinga omuntu okugamba nti Alex okoze ensobi kakwate nkuteeke mu kkomera omulamuzi asalewo. Lwaki oli ayanguyirwa nnyo okujjayo nagaaka kube nkudisabling than okukwata emmundu? Kutya aba atiddaani gwagenda okuba ate nga ye talina mundu. Kyekimutiisa ennyo ekyo. Je. Naye omanyi entegeera y'ebintu bino
oli omuntu alina emmundu mu kutya teri asinga muntu alina emmundu kutya ate awo nga nze nina kakati bwakulaba gwe bwakulaba nga tolina mmundu naye ng'omwaŋŋanga akutya emirundi 7 naga nti nze alina emmundu gwe baŋŋanga nze ng'apika akyewuunya akulaba ojjeewo kumuwaŋŋanga ng'alina emmundu gwe totya bw'aba ggwe nga omusajja ajjeewo amaanyi agannumba ng'ate nina emmundu awo otegeerera ddala nti gwe kati ogenda kufa n'ogikozesa ng'okuba teri atya ng'omuntu alina emmundu ne bweba mu nju ng'ogisuziza busuza mu nju osula otya nze nagisuzaamuko teyali yange yali ya kitangi yali ya kitangi naye muba mutya mweraliikirira emmundu omuntu alina emmundu atya nnyo naddala ng'omuntu amwaŋŋanga talina mmundu kati okutya okwo kwe kugenda otukubisa kugwewo yes nawulira nga talina kyakkolo kujjako kukuba otherwise bw'omutuukako yamanyi nti kyalina kitta era bw'omutuukako ogenda mutta ab'amagye abasirikale batrainingbwa ebintu ebi okutta n'obutafa ba okwetaasa n'okusaanyaawo ate bwa obutafa ab'amagye otraining ebi okutta ate naawe obutafa gw'olina they train you to kill but then they have also to train you not to be killed ebyo ebintu ebi kakati ono alina emmundu is trained not to be killed and trained to kill. So when he is confronted with something, which one of the two does he apply? To kill or to stay alive? To stay alive. Abane choices is B. To stay alive, Jaro. But choosing to stay alive, then gwajja kukuba. Niyaka waliwo embeera ebeerawo n'ogamba lwaki omukubi lwaki gwe bimanyi gwe gwali enaalaba Kyagulanyi lwaki baamukuba ye obwongo bwe buba bumugamba neetaasa. Yes, yeetaasa. Emmundu yakutaasa agirina ne banne baakolagana nabo era buli kalaba ne bagoba musota tegulina mundu ajja gutya agukubba emmundu kuba kyalina kye baamugamba nti ekyo ky'okozesa okwetaasa obulamu bwo. Naye bwe baba nga bakati essaawa zino era bakyatya Kyagulanyi. Tebatya Kyagulanyi. Batyani ate nga gwe baakuba. Omwana yamukuba ate teyali mujaasi oba yali mujaasi naye yali ayambadde police uniform teyali ami. Kyagulanyi si gwe batya kufa. Batya kufa tebatya Kyagulanyi. Abatya kufa. Kati Kyagulanyi aleeta kufa wabeera waba kugambye bw'olaba omuntu nga talina mmundu nga akwaŋŋanga gwe naawe olowooza ki ate nga gw'olina emmundu naye nga yo oli ajja gwe olowooza ki muli tolaba nti omuntu oyo aba muzira nnyo ate aba azze kutta kumalawo kugambye omutya nnyo emirundi ebiri okutegedde emmotoka y'abasirikale ejjuddeko abasirikale n'emmundu naye abaana gye balumba. Kati ate abasirikale batya nnyo omwangu naye n'agaaseeteekera kankubeyo baba traininga kutta na kwewonya omujaasi toteekwa kuba mu lutalo kuba tebaagala bafu baagala mulamu. Obulungi bw'ensonga eyo buli bwe buliwo butya obulungi bwayo ki anti kyembuuza byonna birungi ffe batugamba nti everything happens for good to those who believe byonna biba birungi. Tuyina engeri gy'okyogerako nga kya bulijjo nnyo mange baamukuba emmundu naakalaba baamukuba mu private parts. Kyagulanyi baamukubye ku kigere nze nga ntyago bakubye ku kigere kusinga gwe baakuba mu private parts. My dear, it's not new. Babantu babakuba amasasi wano okufa obufi wano Azalia pastor yafiirwa abantu 2 nampita ekiro nga babakubye amasasi nembeetikka ne tubabikka ekiro. Kati Azalia ali Rwanda ne batabani be bonna bali Rwanda. Abantu twabaziika wano waliwo n'ennyumba y'ekika. Yono mwana yajja n'akulabako n'akulabako. Mutabani wa Azalia. Baganda be 2 baba baawo. Musaayi ne gba n'engenda n'ensomera Azalia Bible okuva saawa 2 ez'ekiro paka saawa 12 ez'okumakya nga Azalia ngamba soma. Nensoma Psalms. Nensoma lunyiriri ku lunyiriri. Nensoma Psalms tuli awo n'emirambo 2. Mu Luganda mu Luzungu. Mu Luganda. Ne tubabikka.
kakati nze olozango jontiisa nze nakulembera abatanzania okuyingira nakivubo okuva waggulu ku Pride Theatre nga bebasaawo bajja kuno abatanzania anti bajja kunonya baloze go atulaidira ffe twanunula Uganda no ze nange nalwana ndi mulwanyi kubanga nayingiza abasajja abo nabajja wali ku Pride Theatre nga nze ffe twasigalawo ffe kakuna Mirembe Road igwe nani ne Lutaya ne mu nyumba ya Lutaya ne Lutaya yali agenze ye waliwo nakasajja akalala kampi kali awo nga kali awo nenze kolo nze gwe basanga nga nfulumyeko wabwe abatanzania baliwa ku Pride nze ndi eri wansi ku Mirembe Road ne bali okabaita we kuja hapa konze ndikati ebyange biwedde ninyambuka msinde nga bwe bakubama sasa pozi ba protecting guns nimba gwamu nibanga nti nakivuba aliwa nimbaga nti uko chini nange mu Luswahili lwangu lwakabi uko chini nanti twende nimba kulembera bo bali ku bisenge batinze omugwagwa ndi mukubo wakati bo batambulira ku bisenge bayikululira ku bisenge nze omugwagwa ndi mukubo wakati mbatwala okada mpozi abaamini bali baamini yes 79 bavudda waliwo ekikubawo wado obuzanzo babali baamini guli muto waliwo waliwo ekikubawo mpoza abaamini bavaayo bamekanga 12 bali mu musululu olunyiriri basimbe olunyiriri n'emmundu zaabwe abaamini abaffe abasirikale kati bana abatanzania ndi nabo mbaserengesa tuli ku muzigiti olwo kati ngolo kikyokola kyentegeeza ng'oyamba nsi yaffe oba bandagidde gundi manyine byenyambaako wamajandagidde balina emmundu batanzania nze mbunyamba nsi yange nze nali nkola ku ssaawa eyo bye baŋŋamba simanyi oba nali nyamba nsi oba kiki nti tutwale nakibokoze nti mujje tugende netukkirira teweeteekera kuyamba nsi yawo netukkirira awuliriza kunyumiza emboozi eno nkunyumiza ne balyoka bakola ki ne bakuba abaamini ne basanga omusirikale awo ku gate ya muzigiti ne bamuga nti we nani koye nti askari bata immediately awo no wenziriramu amagezi ninga nti ho birimu okufa abamagye ne bayingira bane abaffe bagwa mukubo ndi mukubo nange bano bali ku bisenga abagezi abatanzania omusajja gye yafubutula kino ekintu kino kibayita simanyi bazuka badwa awo nakoma okutegiire nagenda okuddamu okulaba nga kesi za soda zinjiikidde simanyi bwe natuuka mu dduuka olidde ne banzijayo nno ne bagamba we kujja twende bano bonna abamagye baamini babakubi bali awo mu luguudo mwenda omusaayi gugira guti nserengesa abasajja paka nakivubo batuuke nakivubo tugenda okulira enduulu zifeeno neeri ne bawulira amasasi ne baga nti iyo yetu ne bayingira awo ku nakivubo awo nze ndi awo paka lwe baŋŋamba nti asasasa wekwenda nadda waggulu kuna Mirembe Road misinde nga mpita mu mirambo gy'abamagye abo nga omusaayi gufuwa bwe guti owulidde true story nenzira yeeka omanyi okudduka nentuula nali mmanyi nziruka nnyo nze ndi muddusi naye kati sikyasobola kudduka ne bw'oŋŋamba okudduka siree amakulu tokyatiisibwa mmundu kyenkugamba emirambo nga giri awo jjukira va ku maaki genda ku Pastor Azaria dda ku Batanzania mundu musaayi mundu wagiraba nekyesobola okukola ku mmange yennyini ku bantu bano aba Pastor Azaria ne ku bamagye baffe so siyinza kugamba nti ekyo kyabadde kipya nnyo okukuba Kyagulanyi essasi abo basalimusale balina enkovu wali ozirabye amasasi ge babakuba olidde ni Kyagulanyi ayingidde olutalo so let him face his own music bakiyita yes Kyagulanyi will have to dance his music. Those of you abagala to dance with him join the rhythm and bang it good and well. Okiraba ninga si kipya si kyekisoose si kyekijja okusa kasita yayingira amazina g'enkima kakati banno bonna abalala abaafa amasasi bakaweesa baani bonna tebaliiwo era twebaze Katonda ye teyafudde
so kirungi ate ekikirimu naye nga ayeewa ez'omumba kagaya simanyi maki akali amagwa kekagamanya bwe kagakyusa so Kyagulanyi kati kifo kyalimu kirimu amasasi kirimu ekkomera kirimu okufa kyabwerinde kirimu buli kimu kirimu emisinde kirimu obutwa kirimu okulwala kati omutawaana kumanya kusurvivinga ebintu ebyo alina okuyiga the rule of the games babisurvivinga batya obiyitako otya kuba gyebiri biwandi gyebiri ebiteekwa okubaawo mu lutalo lwalimu nfe waffe mu music oba mu entertainment mu theatre tulina amateeka ga stage naye gyali olidde tulina amateeka mu music nti bw'ova mu key gundi tosobola genda mu key gundi nga toyise bwoti olidde kiba kita progression you have to progress the keys in towards that key you are going or you are changing into n'olwekyo ye naye alina okumanya progression eyo nti to reach the table gyayagala entebe gyayagala waliwo awo amateeka gaawo emmundu tiyagas emisinde obutwa ekkomera byonna ebyo biri mu progression y'okuva mu ki gye yalimu eya ghetto okukyusa okudda mu ki eya State House mu Kia Bobi Wine okudda mu Kia president ow'eggwanga kitegeerekese bulungi progression eyo alina ogimanya ng'eggwanga oba ng'abantu ate naffe tulina ogimanya kati mpulira nnyo abantu nga bavuma Nuupu nti yatabuuse ebiki baani bampuga muvuma baaki omwana bw'agwa ekigongo omuzadde ovuma muvume omukola ki omutuuza n'omubuulirira sirina kumubuulirira omusitula n'omugjawo n'omuggyako enfuufu okay ate omubuulirira kyagudde ogenda kumubuulira kitogwanga ne wannaye bano nabo abantu tomubuulirira omusitula bwoti n'omuggyako enfuufu n'omutuuza bunyo omugaa nti ng'olabye sirikawo olidde waawakulumye naye kakati bwe tulaba ebyo batabuse ffe nga tuga nti ekibiina temuli makulu Bobi Wine tasobola kufuga yes tasobola kati akyali mu progression tasobola kufuga kati naye bwana amala ebyo byonna mukulembeze kya wali essomero ly'ebiyigiriza abafuzi nti bali mu university y'aba presidents wali essomero lye bayita school of presidents buli president waffe wanayigira ku mulimu Museveni yayigira ku mulimu obwa president Obote yayigira ku mulimu obwa president School of African President tubeetaaga School of African Presidents nze nali ngenda okukola ekintu ekyo School of African Presidents nga kitegeeza School of African Presidents naye teriiyo buli president waffe ayigira ku mulimu teriiyo ssomero liyigiriza ba presidents I wish lyaliyo ensi yonna nga betulondamu nga it is a school of graduate nze no itanga ne bakuwa degree of presidency ebintu bwe bitukweka yes ne tumanya nti betulonda bali qualified okuba ba president ne teriiyo ssomero eri so toyinza ganti Kyagulanyi tasobola kufuga ajja kufugira ku mulimu ng'agutuuseeko nga Museveni naye bwe yafugira ku mulimu ng'agutuuseeko ng'Obote bwe yafugira ku mulimu ng'agutuuseeko sibalangira nga bamuteesa nti omwana bamujja buto nga bamutendeka okufuuka kiki kabaka olinde nga King Charles kati bwali nedda so tuleke omanyi obusungu bugera ne bunkwata n'obimba nyempulira nga ebigambo bimuzikira n'enzibikira nti Kyagulanyi yes tannatuuka kufuga lwansonga akyalina okuyita mweri progression ate ayinza okuba nga John the Baptist ng'alongoosa kkubo lyo yajja gwatajja kusobola kusibira bugwa bwangatto Kyagulanyi John the Baptist bwe mugamba nti tasobola kufuga naye bw'aba agenda kufuga ajja kuyigira ku mulimu SOAP School of African President kati ekyo nakivaako nze ngamba kibeerewo nedda omuzannyo tuguwandike gujje nedda kati SOAP kakati njagala kuwa bano abeesimbyewo mu bibiina amagezi nakikyusiza nkiyita Smart Our African People SOAP ekatuwa kijjeeyo ate mu Smart Our African People n'ensonga ezi Smart Our African People
smart our philosophies kubanga Africa tayina philosophy smart our posterity jetulaga smart our politics kyekisembayo politics people posterity and politics and philosophies. Number 3 is what? Posterity. Okay. Philosophies. Number 1 philosophies. Africa tayina philosophy. Abazungu balina philosophies zaabwe communism, capitalism, baline bo bafuna omukisa ne bafugibwa ba philosophers nga tebannayingira kufugibwa ba liberators. Ba philosophers abo ne babawa ebintu ddala ebiri fundamental mu bulamu obwa bulijjo n'ebigenderako. Ffe tetwafuna mukisa ogwo philosophy waffe yenna. Now any group nze gyenyinza okuwa akalulwezze njagala onsuubize nga bwe naga nti omulunzi ffe tulina okuwa kyokola njagala ojjo ngambe nti you smart up our philosophies tufune philosophy gye tugoberera nga bannayuganda obanga Africa philosophy ki gye tulina akuna. Okay. Smart our people. Smart our people. Kati omuntu okubanga okyali mu kintu ekyo nti bw'otompa ssente sikwagala bw'otankuba sifumba nze nafadda ffe bwe tutyo ffe mubireke ffe yenze ffe bebaffe byaffe mutuleke olidde omwana gwe walabyeko ye mwana ebyana n'abaki n'abaana bye tulimu ebyo. We need to smart up. Smart our politics. Smart our philosophies. Anti tugenze philosophy. Kati ne tugamba smart our people. Then kati our politics. Tulonda tutya aba politicians be abatufuga. Politics wafagamba ki. We need in this structure nze kulwange. Nandi agada okuli ekibiina nga kingamba nti tujja kuteekawo ground electoral commissions. Ezijja okubanga middlemen between the voters and the voted. Ndikugwe tuva ku simu. Yes sir. Olidde? Ezo nazo mpisa mbi. Mbadde nsoma message yo. Nebo gisomanga njogera. Okay. Ezo mpisa mbi. Netonze kusinzi. Kubanga nagwogo omulembe guzze. Oyogera n'omuntu ali ku simu. Smart our people. Smart na our people. Ezo mpisa mbi. Kiri wonna kakati. Oyogera n'omuntu nga ali ku simu ye. Awo yali smart. Ate simu gyalina bagiyita smartphone. Nayo mutwe zero. Poteya. Olidde ekisembyo kibali our people philosophy politics. Then posterity gye tugenda tulagawa smarten up where we are going. Otya otubuulire nti this is it tubuzaayo mailo nkaaga okutuuka. Okay? We tujja beware of animals crossing. Kati wano oyinza tuga nti beware of tear gas. Beware of soldiers crossing. Beware of people running. Olije lwerugendo lwalimu lwerutalo lwalimu. Beware of mambas. Nga bwe bubonero obw'oku luguudo. Okitegeera ebyo ebina Nalufeenya arrest. Ezo. Bw'obimpa nja kuwa akalulu kange. Ate ompe timeline yabyo nti ojja bikolera mu myaka ebi oba gumu oba ojja kusookako kimu oba bibiri ompe timeline yabyo nze ndyoka nzija akalulu kange nkakole ki nkakuwa. Kati bw'otakikola ekyo mpita mu bano ba ground electoral commissions ba middlemen between the voters and the voted kyempise geckos ebinya ebibeera ku kisenge okirabe kinye kibeera ku kisenge ekyo kyo kiba kikulaba. Therefore those geckos are it is kigwayo nti ground electoral commission nga bali between the voters and the voted. The geckos ezo ze zigamba ono bw'abatakoze ebyo bye bwamugambye okukola nti go and smarten up our people ze zimuwa vote of no confidence ne zimujja mu parliament. Ntegeeza ki nti nze ku lwange kati okuwa akalulu kange namwe abagenda okuwa akalulu kiki kyoyagala considerinze kino nze kyenjagala byebyo bina our philosophies, our people, our posterity and our politics. Yeah. Bina nti you will smart up how tutuula fenna nawe nombulira ngeri gy'oyinza okismarting otukolamu to be smarted up. Ate nange negamba nti
twagala okulaba kino na kino na kino na kino tuga nti tukkirizaganyiza nti ye munnange Lukyamzi akalulu kange kaako memba wa parliament onkiikirire mu Lubaga South mangu nyono dane mbaggeko no bagamba bino bye tukkiriza mubona ye mubimu wabaggeko webali kati nga mwe mwetulira kanga mumulinda mu parliament sikwogera nti ate bino biri mu parliament nedda bye twagamba bitwagala so sikubereri timeline mweri nikugira ngoyo muzungu yagambye nti abaddugavu bamala ebiseera mu hoteli zaabwe nga bakola meeting okufuna ekyokukola naye nga bali mu hoteli z'abaki z'abazungu ate nga bavumira mu bazungu bwe bamala ne beewa awards ez'aboogezi so se ez'abakozi okirabye ekyo byampuna n'olw'ensonga eyo okuwa omuntu akalu tumuwanga just mukulembeze wa kibiina oba ng'omuntu Kyagulanyi mulungi ng'omuntu what do I mean Kyagulanyi wa Kisa Kyagulanyi wa Simbo Kyagulanyi Taboggola nga Alex Kyagulanyi muntu father awuliriza ayagala amaka gali bulungi okitegeera kale yanywa ku njaga yes fena tulina bye twakola mu buto teri atayina kyatakola kike kakati ngoli bwe yawandika ku mukulembeze waffe mbo bamutuma amata ate n'aganywa aye n'agamba nadde n'agamba nti simanyi oba tagawadde oba ki kakati naye katulowooze ndi kakati buli kaseera era akyabba mata nedda tulowooze ndi kati buli kaseera omuntu akyanywa njaga nedda tulowooze ndi kati buli muntu akyali muyeekera nedda kuba kati okuba omuyeekera kive naye luli nakyo kyaliwo era nga kive naye era kati buli omutulowooze nti alina kuba muyeekera olwokuba yasooka kuba muyeekera nedda akyuka n'afuuka statesman n'afuuka gentleman n'ava mu buyeekera n'ava mu bino bye bambala ebimanyi evu ensiko omuddo n'ayambala suuti wulidde therefore ebintu bino bwe tutatunuulira ennyo bantu si bokka naye ndowooza nti ensobi esinga tetutunuulidde bantu tetutunuulira bantu nti gundi ono yakola kino yakola kiri kale abasajja batunuulira abantu mu Amerika nabaga nti yaweereza mu bamagye yaweereza mu magye mwaka gundi yakola kino mwaka gundi byonna babimanyi omuntu ne bamujja eri nga ddala mutereevu kati wano byalingawo mu bisaakaate by'abakabaka baffe ng'abaana abanaabayira abafuzi ab'amasaza abakibakulira mu bisaakaate ebyo kyekisaakaate kati n'abagereka kyalina nga bw'okiraba kakati kiri mobile naye luli ebisaakaate ebyo byabeeranga mu mbiri z'abantu abo ng'abaana abanaaba abeesaza abeggombolola mwe bakulira bayiga empisa ez'obuntu nga tonnaba kuyiga mpisa za zino ez'okuwandiika empapula waliwo ezikwetaagisa waliwo zitali mpandiike etiquettes kakati ekyo bwe tutakiteeke mu bantu baffe bonna abakuŋŋaanira wano mu Bachina mu Bayindi gwoyinza tokolagana n'omuntu ng'ekiro yasuza anywa musaayi gwa nte ng'asamira ne mubano nga mulooza kyekimu awulidde oli ajaga nti bali banywa omusaayi gw'ente bano bajja kutandika okulya ebintu ffe bye tutalya bawasa abawala baffe batwaleyo amakuvu ku buko nakijja wa mwami mukulu simanyi oba ye yakijja mu Bayibuli naye nze ye yakiŋŋamba nti ebibe birina we bissa omutwe naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe gwe oyo yali Yesu abantu abasiru balina we beebaka naye abagezi tebasobola kwebaka omugezi toyinza kwebakira mu kasaaniiko naye omusiru yeebakiramu tetusobola kusukkawo abalabi ba Dream TV goli mugezi nga webaka mu kasaaniiko nze nsiiba oba buli programu eggwa ngamba nti tulondemu ye yakiganyi yagambye buli kimu kyafulumya tolondamu tolina buyinza tokkirizibwa nze nzize maliridde tokkirizibwa ng'ogera naawe anga maze ebbanga wano ddene era nkukwata mpola naye naawe nkwata mpola awo wennyini setusobola kusukkawo wabula maliriza na kino nti mwenna abalabi baffe aba programu eno bw'ofuna
obutakkaanya ku nsonga eno neri tetuganye obutagireeta leeta complaint yo through social media through baluwa nga Sempijja bwagireese naye amanga mwami mukulu tanabajjako kyeŋŋamba kikino mukulu Sempijja obubaka twabufunye naye Dream TV ne programu eno nga bweri omulamwa gwaffe gwakwogera ku nsonga ne tugitegeeza abantu nga bweri tetusobola kusukkako awo mu buyinza bwaffe nti tugende tulondoola ensonga eyo wabula nga mukulu Sempijja bw'oli eyo osobola okuwandiika ebbaluwa n'ogigenda mu mateeka oba ewa MP nga mwami mukulu bwe yagambye oba poliisi eno programu eno nga bw'ogiraba ne Dream TV okutwalira wamu twogera ku nsonga ne tuzittaanya gwe mu bulamwa gwaffe oba lyekkubo lye tubaamu abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi ekyo kibabeerengamu emirembe gyonna nze okudda twagala twogere ku kigambo beast ne best to be the best you are or to be the best you have to be ebintu ebyo bibiri to be the best you are oba to be the beast you are awo wenyini wetujja okutandikira okuba ensolo gy'oli oba okuba ekyo ekirungi ekisukkulumye muggwe tweyanza nnyo tweyanzeeke mubeere bulungi